Sabaminista eggwanga lino Right Hon Robbinah Nabbanja alagidde akuli abakozi mu disitulikiti y'e Malik Mahaba okukakasa nti sente zonna ez'enteekateeka ya Parish Development Model zituuka ku bantu abalina okuzifuna nga kino kiddiridde kaawo okumutegeeza nti esente ebitundu 54 ku buli 100 zokka zizakagabibwa ekisasanyusizza Sabaminista. Mukola bubi nnyo ku bya PDM, mukola bubi nnyo. Sente teziri supposed kuba ku account, ziri supposed kukozesebwa abantu era kyekigendererwa. Lwaki gavumenti yabawa sente abantu beekulaakulanye? Kaze ziri mu kuwola sente abagagga beekulaakulanye, abaavu nga bali kubonaabona. Ekyo kyabulabe. Sente z'abaavu tuzibawe. And I am giving you only 2 weeks. Mu kiseera kino Sabaminista Makanda agasimbye mu disitulikiti okuli Bukomansimbi, Kalungu ne Sembabule wakati nga beteekera omwaliso gw'ebyobulimi ng'enteekateeka eno yava mu kiragiro okuva eri omukulembeze w'eggwanga ekyagendererwamu okulaba nga abalimi n'abalunzi baganyula mu ntuuyo zaabwe nga bayita mu kwongera ku mutindo ogw'ebyo bafulumya. Leero asinkanye abakungu ba gavumenti ab'enjawulo, abalimi, abalunzi n'abalala ng'eno mbaka lw'emiyaga Honorable Theodore Ssekikubo gy'asinzidde n'ajjukiza gavumenti ku ky'okuliyirira abantu abaasengulwa ku ttaka lyabwe wayisibewo omukutu gw'amafuta. Oluguudo oluva e Sembabule ne lugenda mu Ntuusi Lwalindana ne luyitawo e Lunegere ne lugenda paka e Lusaalira. Bulijjo tolemererwa katuteereko gavumenti emanye nti nno abantu abo babalirirwa dda amayumba ne bagavaamu naye nobody is talking about that. Godfrey Chiwanda Subi nga yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda ategeezezza abantu nti obukulembeze ndowooza ng'asaba Bannayuganda okwewalira ddala ekyokusosola mu mawanga, enzikiriza wamu n'ebirala. Obukulembeze bassebo ne banyabo, it's not about biology, it's about ideology. Mu bukulembeze tetugoberera biology wo. Wakula oli muwanvu, oli mumpi, oli muganda, olina ennyini. No, in politics we follow ideology, not biology. Meya wa Tawuni Kansa y'Essembabule Judy Kasekende asabye gavumenti okufuukula nga ebangula Bannayuganda ku nteekateeka ya PDM kubanga abasinga bandibanga bagitaputa kifuula nnenge. Tunaawo omuntu akakadde ka ssente oba emitwalo 5 oba ssente mmeka nga mindset ye kyasigadde nga bweri era tajja gikozesa buki bulungi. Ndowooza nti ekyalisoose mindset change, tusobole okuwa omuntu ono sente asobole ozikozesa obulungi. Sabaminista akunze abantu mu disitulikiti y'Essembabule, Bukomansimbi ne Kalungu okujjumbira omwoleso gw'ebyobulimi ogubindabinda nga guno gwakutandika okuva ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Kyasanku Benard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.